tumalirize n'olutalo lwa prime minister ne Lumumba olwabaddewo nga Honorable Nabanja si musanyufu ne Honorable Kasule Lumumba. Where did Nabanja originate? Honorable Nabanja bamujja mu parliament muheresi yali minister wa Aleese bali bamuwe ekitiibwa nga Honorable Nabanja ali minister wa Aleese naye nga balina pali gye bamuwa kyaba baali bamunyooma kano nantagala akalina obugulu wa nantagala ali akati yali yafuuka prime minister balina okumusaamu ekitiibwa kalina akalaavinga muzeeyi Honorable Nabanja engeri gyali prime minister balina okumuwa ekitiibwa. Did you see a party hosted for Nabanja from Minister of Aleese? Ngaafunye bwa prime minister. Tewali yajaguza. Bw'oba oyagala okufuula omuntu head prefect, Museveni wants to make a surprise to Chita, the politics of overwhelming. Nabanja asanyuka nnyo takuwa headache. Never is found is resistance mu bantu abalala. It will take Nabanja some time to assert herself. Batandika omuwa ekitiibwa ba minister kijja mutwalira obudde n'olinya boda n'okola otya populism namulabye ataddewo yakwata entebe n'agiteeka emabega g'oluguudo n'ebbendera Honorable Nabanja nga bw'otwali ku luguudo oba ye prime minister akola yakikolako Saliva Sikiri amukubidde simu nti bantwala lindako muzeeyi kino ekifaananyi kya President Museveni ng'atudde ku luguudo Saliva Sikiri yali amukubidde simu nga bamutwala President wa Sudan ava mu mmotoka n'alagira amagye ne gatambula Kenya bwe yakolanga bw'ati tewamaate okyembuulidde twewunya lwaki President Museveni akwatira essimu ku luguudo kumbe General Salva Kiir bali bamuwambi amagye ne gatambula oyo Museveni n'aduumira yava mu mmotoka ye n'adda ku mpale ekifaananyi ekyo kyatambula katonda alibwe Nabanja byayagala okoppa Nabanja ategeere nti bano ab'NRM batandise omukuba kubanga NRM ekibi kyeyina si yakuwa teri gavumenti eyinza kunkuba nga nenyabo bamukuba amagulu Buganda Riots tebalina kukomoledde ne munsasula na nagisi nze nimugenda kukujirikiti kubasula embwa nagaanayo kati mu lutalo luno Honorable Nabanja gwe bakuba ne Honorable Kasule Lumumba naye si mubi just balina mukonfu Secretary General Kasule Lumumba munenya you are former Secretary General with the party never kuwa minister get out Minister of General Duties kwenda nyumba yako don't accept to be humiliated Kadaga speaker wa minister kwenda nyumba yako Vice President Kazibu nti deno yako niyamu kwenda nyumba yako the way it is tebagala kulitayalinga sinza kutuula mu meeting ngalo anewonisiko agulunswera amaz I went home and I'm very comfortable kati gwe kyogamba Honorable Kadaga yakola bubi okukkiriza ekifo kino Kadaga yina international recognition y'amaanyi Kadaga yatuuza akawo bakaba parliament aba Europe bonna genda tokkiriza kunyalamu mukama we ye Honorable Nabanja tokkiriza kunyalamu bwemunakiriza obbaniyamu banyalamu kakati Lumumba gwaleoddeko ng'akoze statement Kasule Lumumba considers herself as a more experienced person than who? Than Honorable Nabanja. Binidda nagamba nga Kasirye Gwanga alumba muhoozi ono mwana akulanga obutiko sijja mu stupid why bwemba nta gwotambuza bigere nenkukuba amazzi mu mmotoka yange ngeno gyotulaze nengenda nenkoma nekuba amazzi bwavubu sali kusanze ng'otamba kati muzeeyi eno gye naguze bwe nkuba abantu amazzi mba sina musango buba bwavu bwabwe naali kusanze singa obadde mu mmotoka time muhoozi became a general Kasirye Gwanga would have retired long time ago but at one time Kasirye Gwanga's rank became his name in Kenya. Once you remain in one rank for 3 years you retire. The army doesn't want you. Toyinza kubinteeka munsi omutani wa Mirundi tingende simanyiko media council amazi simanyi nti amaye muyo omulogo in Uganda is only a wish who moves backward kangende njavuwale nenga sijogeddwa dona era yamujjawo nanyini ensi yamujjawo okubeera omukobo obulamu bwe bwonna yamujjawo nga tanjozeeko
n'omunakizo bajoge tugenda kusukkawo wano yes ogambye abali mu gavumenti bayiga okulitayalinga kyekibajogesa nti Kasule Lumumba waba yali chairman secretary general wa NRM tayinza ate kuba minister of general duties Honorable Kadaga yali speaker kati ali emabega ebifo mwenda Kadaga Gondi vice president former ono Gondi Diana Gondi Diana yamufuli kidulishi kiniamu musigale baba niemu myai refuti you are going to retire and I like him 7 bwaba yakutesete zange nazimba njoko yomulenzo na zikwateko mujoko tegere dogo kibayite dogo mure konga kakali kabale manga kubidwe bigenge kali njoko anakwata ku sente zange musabani zampadde nanemeso kudde wafu nengenda ngasirina njamubalakako njagala abantu bano balageko jozi buno bani abantu no banyala osigaza kubaloga kale ogenda kubaloga tegenda wakayanja kaita tunekanise waffe tetugenda kusukka wano kanise jenine waffe kanisa ndala era because I want to demonstrate I am for peace okutandika ne nchangera kwambala sapuli